Bakitegeeza ebintu ebimu Mathias bye yakalaba ate ono yabiraba bitono nnyo. Yabiraba dda. Kati ebiseera ebisinga omuntu bw'atyo muyinza n'obutabimanya ne mubimanya wali ng'afudde. Ng'aleka ekipapula tulaba bamulekwana ng'abiri ge gago naye nga tabyasanguzizza. Ekyo kati kyamanyikiddwa obeera n'abana omanya oyinza obbaamu ow'omukisa n'obaamu na basatu. Ow'omukisa ow'omukisa basatu naye nga babiri oba omu. Oluusi ate Mukama kati okimanya okuzaala kwa zaala. Ne kati nkubamu akafaananyi mwanyoka akukubidde. Ajara wangi oli ludda wa? Badde ku mulimu. Sooka olinye kaboodo ojje wano. Kiki obadde kijangu? Kiki jangu? Kaboodo akakutuusizza. Tetulinamu yadde. Kasooke mbuzeemu katono nga muganda wange oyo wampitidde akyasobola okunyeenya bulungi enkudi oba ng'aweddeko. Manyi birimu engeri waliwo okumpita ng'ate azeeyo. Kyonna kye kiri. Naye waba akyasobola onyeenya. Era mugamba n'ataataguma n'ewange we banaakebera naye ajja bba talinaamu. Kati oba okola nyeenya. Wangi? Nyeenya onoolabira eyo. Tonazi Media gwe mukutu kwosanidde okuba nga weekubira. Gwe wenna tukwagala nnyo, tukwebaza. Kyokola kye kituufu okubeera ng'osubscribinga ate toweerabira n'okoona mu kadde okubeera nga nti buli kye tuteekayo osobola kuba nga okifuna. Tukweyanzizza nnyo nnyo nnyo. Weebale okubeera nga okomentinga ate osharinga. Nga olwaleero tugguse nate ne programu yaffe eno nga bulijjo bwebeera nga ndi ne munnange Hajjara. Onoyogera? Olina amaanyi? Singa obadde toli mufumbo nandigambye, naye ate bw'obeera mufumbo tugamba nti ki? Mwebale gyonna gye mukola. Muzako mulabi tuva. Tabali batwa Nazi Media mwenna mbalamusiza. Ansubire mwenna muli bulungi. Naye nze ndi mulwadde naye nja kutambula. Kasujja. Omulimu nalabanga bannyinaze nga bazze waka. Maama ng'ababuuza kasujja kakulumamu. Nga maama akasujja kanumamu. Kange enogeyo wano bikola onywe. Nze ogusujja kale ogusujja gunnuma si kasujja. Byonna bye bimu n'oba ogugeza n'oba katonowa byonna bye bimu. Kiba kyeki? Gusujja. Ate bw'ayamala ng'okubuuza kasujja kakulumamu. Fumbe katoko onoolya. Nti mutabani gyali mulungi. Emirimu gitambula. Awo nga ffe nga olwo tukyali bafala tetutegeera naye kati mbitegeera. Kasita ogamba akasujja kannuma mmanya ekiddako. Amanzi ekisujja kinnuma naye tujja genda mu maaso n'omuveeko yayonooneka dda. Kati alowooza nga bwe yayonooneka naffe we tuli. Bw'ogambye amanya nga bulijjo Tonazi. Bukulu David Lutalo ogamba otya konsati esembedde? Yajja kikuba. Serena Hotel. Ate Junior Lutalo oli otya? Amanyi bonna olina obabuuza. Kati w'obuuza senior obuuza junior. Kati tuwe tujja okukitambuza. Bw'obuuza Joseph Mayanja Chameleon ng'obuuza Junior Kamili. Ate Junior Kamili yaniye nga si. Gyali ajja kujja. Gundi gwe manyi Junior Lutalo naye Kamili simumanyi. Omwagala ajja.
nga naye azina kali akazina gamba n'eddoboozi lyenyi baleete junior jala bano abaana kirabika tulina ekintu kye tulina okukola oba bakoleko DNA nze simanyi agendala nga bafaanaganira omaye David Lutalo yasisinkanye musika we Junior Lutalo gwabadde muliro nno yamusisinkanye n'enkulabira embaga nga bwe bakugamba ng'oliwa ne bagamba londako Senior Lutalo yaliwa ng'akubula ate bambi kyekibadde ekirooto kyako yamusisinkanye naye nalabye ng'atidde sanyu yabadde sanyu eryo liba ssanyu ng'alinga atakikkiriza ate ng'akikkiriza kuba kyabadde ng'ayaayaanira yamusisinkanye n'amugamba sabula sini yagamba sabula nono n'asabula adde mulwadde nandigenzeyo nennyumirwa bannange rayi gwabadde muliro nga basinkanye David Lutalo Junior Lutalo ate nga jjukira abawagizi banyumiddwa abalongo ku stage era mu butuufu kyabadde nga balongo ng'otunuulira ekiwala tekikoma wano nga n'oli kyekimu nti be abalongo kati tutwale nti David oli gino ye waswa ono ye kati nze kye neebuuza banaye wadde mutugamba tusala omugambo heiti yeeyo saizi yeeyo kati awo n'osala guli kitaata waani ayina naye munange weeyonoonekedde n'omalayo kati kwegamba oyagala baleete DNA kwabo ababiri kiiseewo nze nkubuulire nga bwe balina okukola DNA ya Junior Gravity ne Senior Gravity ate kati eno nkambwe ate kati mutandise DNA ezizza mu bayimbi kati mutuveeko ffe abakazi tuterere muzizze mu bayimbi mwe mwekolere bye mwagala ffe twekolere bye twagala kati weewuze bwe bukyanga David Lutalo nga muganda w'ono Junior Lutalo ng'olowooza David Lutalo agenda kwewuunya ati neno munnange tebabyagala era nze ŋŋambye alumoyo ewa DNA bagambire ddala nti balongo kuba omugamba nti muganda wo nga kubanga Junior Gravity yasaba DNA ebyaddala n'agamba bannange nsaba batukole DNA ndaba ebintu bingi bitugatta naye DNA ekyaganye egira erindako ofaanagana si Luganda naye bannange waliwo kisukka ayinza obbako olwo taata yayitayo nga yaleka bugere era DNA bagenda gikola nga tegenda kukebera bugere kati guma n'ekyo naye nga Junior Lutalo tukwebaza webali nnyo webalira yagambye nti ekirooto kye kyabadde bulijjo ng'awulira kyayagala kituukiridde n'asaba afukamire amwebaze yeebale okumubeezaawo Lutalo n'agamba tonfukambirira sabula nasabula omuziki naye nga bambi Junior nga muli kyawulira kyayinza okukola naye gw'omanya kirooto kyo ng'oyimiridde n'omuntu bulijjo gw'oyaayaanira olaba naye ng'ate nakolako naye interview n'agamba nti mu butuufu n'obuli baluddi neruli baddi bwe ndifuna ssente njagala ŋŋende neebaze David Lutalo okukola kutya okubanga amufaanana okubanga kwaliira era Lutalo yamugambye n'amugamba nti ayina emisango byalina okujja boogereko era n'amugamba nti amunoonye nakkaanye emisango kyegyo era nayogeddeko ne Junior Lutalo n'aŋŋamba nti agenda kudda Hairs asobole kubanga afuna appointment ey'okusisinkana omukulu oba oli awo ayina naye byayagala amutereezeemu omanyi okuyiga tikuggwayo
ayinza kuba n'okukola kolabo teyasabye kolabo kati yagisabye gye yadde alina n'awusookera kuba kiri n'amusuubi naye nga lutalo ngeri gy'olina ekivulu ku Serena Hotel ndowooza obanga 8 ekiraka kiringa 8 Novemba ndowooza omwana ono ojja kukola ki ojja kumuleeta abantu baawule ku junior ne senior ate era asobola n'okulanga junior nti alina ekivulu ffe tetulowooza lutalo oli alaba ekipande n'alaba bulungi junior naye era n'agenda ng'agamba banno kimanyi David Lutalo ali wali naye aka junior n'akaleka wali eri nga naye n'obwongo bwe takatutte kata gwe n'okirowooza nti yeeranga nga Lutalo nnyo yeeranga nga Lutalo kumbe ate w'otunuulira ebipande bye biba biraga junior awo mutuleetere ku Serena tumwote buliro tutegeere nti kano kakawula kano wano ono mumpi mukko ku ono muwanvu ku ono mutono ku ono munene naye era ajja kikuba ffe bannayuganda twayonooneka naawe era bamulanga kale ne tukajjako ne mbaga bannange David Lutalo aze ate abamu era avaayo tategedde nti ono junior era avaayo akakasanga bwe yalaba ani David Lutalo ne bwe banaabeera ku stage emu waliwo okufuluma ng'ogamba naye wayinze sibitegedde Lutalo abadde yawo n'amala amukolerayo kafeva kamu ne balyoka bambala ebifaananyi stage eyo ejja nnyuma amuweeyo ka chance ako katulinde ekinaaba kivuddeyo tujja kubanga tukibagamba tujja kuba tubabuulira nti owaayi kiri bwe kiti na bwe kiti naye naffe twandyesunze tukulaba nga junior Lutalo ali ku stage emu ennene nga Serena ng'ali ne David Lutalo mukama we owaaye ebibuuzo bya senior fo byatandise abantu bali mu kutambula tutegeera nti tutulabe kiki omuntu kyabadde mu myaka 4 kiki kyabadde nakyo bambi kansooka ate nsaasire omusajja ono bayirawe nsaba Isawo Kalango kange simumanyi namulabidde ku TikTok naye alina sister we yafa second term badde agenda tuula senior naye bwe nataddeeyo vidiyo ya mutabani wange wa senior 4 bambi nampeereza message nanga nange sister wange badde agenda tuula senior era yawadde mutabani wange success ya mitwalo 3. Oh my God, thank you so much. Sorry bambi ebintu bizibu omwaka gw'ebibuuzo buli we gutuuka nze mbeera ku kizibu kuba omwana wange yamala kukola ebibuuzo bya senior 6 nga tubirinze agenda kuyingira university mwana n'alwala naafa wiiki emu so ebibuuzo buli bwe bituuka abamu tubeera mu mbeera etategerekeka bulungi obirowooza naye Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe waliwo n'abaana baafudde waliwo omwana yafudde nga yakava mu bibuuzo twabirabye mu mawulire essomero limu nga batugamba nti yakafiirwa abaana 2 mu biseera bye bimu bino ebintu simanyi lwaki naye Mukama Katonda bw'aba asazeewo gwe baakubye essasi omwana be baayodde kati mu kwagala okuddukako ntiba ne bamukuba essasi n'afiirawo nga naye basimya naye nga bonna tubasaasira Omukama abuwa ekiwumulo eky'emirembe bwe tubeera ng'ebintu bizibu ng'eno waliyo ekirungi ate eno waliyo ki guno ogwana nze ngenda guyita gwana ogulenzi guno ogwonoona abaana ba banne seba ogwe lwakuba nti olina ssente osazeewo kwonoona abaana b'essomero bonna Ministry of Education eveeyo mbu success card ya mmotoka sooka otuleke ekyo kintu nayagadde dde okyogerako nange nina omwana ng'oli muzadde ndi muzadde olina abaana abawala n'abalenzi nga kw'oba osinziira genda era maaso nkyogerako nabiwulidde nnyo nga bawoza atwonoonera abaana atwonoonera bannange bwe guba mukisa guleke mukisa ki muleke emikisa gijje bw'aba owange teyafuna amuwa mmotoka ng'owa munnange afunye amuwa emmotoka lwaki owange aba apaala kyotegeeza buli omu agendere ku bimukwatako nze ndi musanyufu nnyo okuba nti bamuwadde ekyo ekirabo ky'emmotoka
lwakuba ate namaze ne mbiwulira bulala lwakuba nasse ne nsanyuka nti bw'aba boyfriend nga yakikoze bw'atyo kitegeeza waanajja ate ewaka nnyonyi yejje. Nze nabadde nsanyukidde nga sifuddeyo bisimanya ndi muzadde bisimanya ayonoona abaana ola ayonoona oyo ayagala okwonooneka. Gw'osuubira omwana oyo siniya bagambe siniya yakumeka olowooza omwana oyo abaana baasoma nabo oba mu ssomero eryo bafunye ekirowoozo oba mikwano gye. Omanyize okatimba kuba mwana lwakuba sikyasobola kuddayo oba mbakubanga kwera essomero ninayo omwana wange nandi mugayefu bannyo olaba ng'oyo aba mukwano gwo afuna abalenzi abamugasa. Baana bali eno babakuutira bwereere nga basoma ne tutoba n'embuto z'abaana baffe nga n'akalenzi tekalina yadde kyekayina ne famire yonna eri bubi. Naye ezo oyo bw'ajja ng'alina lubuto neebaza nemugamba ne bw'okomaawo mwana wange ebyobugagga biri. Era nze abakubanga ninayo mwana nandibagambye nti omwana wange fuba nnyo olaba ng'okola omukwano kw'oyo oyo omwana ategeera future kyeki. Bannaaye guno mulanga Minister of Education eveeyo ku bino ebintu bya success card. Nga talina muleke ate nammwe tusirwalirako muleke kufiiriza bannammwe mikisa. Byebyo ebyajja ebyali mu gundi simanye zino zipuro. Era ne pulo nayo njiwagira nze baagitegeka ku ssomero ly'omwana wange nga siyina busobozi ne mbagamba nze obusobozi sibuyina yaveemu naye alina obusobozi akole ki akitegeka akikole. Lwaki mbeera mulemesa bannammwe emikisa? Nene kenyini mukulu nazo otudde oliwo ng'omwana agamba success card dadi yamotoka nga n'akagaali ng'ogiwani enkeera komera omanyi bw'ogamba nze nkubulira nedda leka naawe muleka gw'olowooza naye kankubuulire bameka boolabye oba mpozi mwe tembiraba nga omwana oyo tamanyi nakumanya emmotoka eri mu mannya ge oba bagireese buleesi kumulaga nti bamuwadde jasa atuulemu byonna tabimanyi. Yes. Mwe mwalabye bamuwadde era ne mutandika okwogerera ekyo kye mwalabye. Kati era mwandibadde temunnaba kwogera ne musooka munoonyereza bamuteze butezi oli kuba oli tasobola kujja mmotoka ye mu bbondi agikubire kalango kw'oyo omuwala. Bameka nawe tunula nga n'abakyala babibakoze mu mbaga bandibadde bagireeta ku muyimbi oli n'agireeta ng'ayagala okutunda ekigundi kyo ku muyimbi ow'amaanyi naye omuwala nze mbadde simumanyi. Gw'olowooza bameka be babikoze mu Kampala muno emmotoka n'osanga bazikurampize kati n'ekirala kiri bwe kiti bwe babeera nga babadde oli alanga mmotoka y'obuzibu ne mubusangawo bw'aba yagirangidde ku mwana nga wange katugeze agirangidde ku mwana wange obuzibu n'obusangawo. Abaana abali mabega eno nabo bakole emikwano kw'oyo oyo mukwano omutuufu bagende mu bwenzi ate obwo buba bwenzi awo yakoze bwenzi. Gwe kyoyagala kuŋŋamba mbu oyo omwana yamuwadde emmotoka eyo yamuwadde oyo naye nga bamwe be bawadde tebalina mbuzi oyo omwana gwe bawadde emmotoka alina amukebera. Olaba abammwe abeesirikiriza eno baboonoona dda nenze era mbakubanga nina obusobozi ng'oyo omwana mulenzi oyo akwate emmotoka agimuwenga amulinda amaliriza okusoma amulinda kati ye alaba kantu katono nnyo naye mwe abammwe babaleetera busakusesi bwa 15,000. Nze sirina balamu Balukagga nkwagala nnyo weebale nnyo emirimu gy'okola ekifo kye baakuwa kyekyo kituufu. Yagambye oyo omusajja asaana kukomera oyo nga litya kantu katono nnyo mwe mukalabanga kulimbalimba mwana yamugambye va mu ssomero yamugambye amuwaddeyo akalabo namugamba n'amafuta ajja kugamusasulira kati agirengamu asome yamugambyeko va mu ssomero bameka abavudde mu ssomero nga talina yadde akagaali ke bamuwadde naye n'ava mu ssomero. Muwagira ki? Nze mpagira oyo omwana. Pozi mukazi. Mbadde neerabidde. Obadde alitawo nkayana naawe. Abakazi bangi bayombye noono anti kaduuka namulide naye avulunga. Bw'amwonoonera abaana ayonoona ayagadde. Ate kaduuka ne Junior Tamale tobanyongera. Junior yeerabidde nti yeesimbyeko. Junior ayagala katalo. Mugaana kwogera kituufu.
munaye bw'ojja mu byobufuzi ebintu ebimu byerekereza kati ate oyo bajja mulonda ayogera mazima olaba kati olubwama Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe amiina bwe yali ajja okwesimbawo yabaga bannange bannaffe balya nnyo nange mumpe nkole ki ndyeko lwakuba yalya nnyo luuti bwe yaddamu adde bumunyongere ndye ne banyiiga olw'okuba naye teyabawaako naye nga baamuwa lw'amazima naye omulongo kato wonna wooli Omukama akuwa ekiwumulo eky'emirembe akusonyiwe n'ebyo byonna ebyakusobako kubanga ye yayogera mazima nabaga mumpe kati wayo nga Junior yavuddeyo n'ayogera amazima tekimumisa kalulu nze naye nga bannaaye abasajja oba ba boyfriend oba ba sugar daddy temutwonenera baana nedda nze yenna avaayo ng'alina ekirabo kati wajja avaayo oli ow'ennyonyi mubakangakanga battira abaana emikisa gyabwe ng'oli yandimuwadde ka helikopita n'akateekaawo kati mukanze ow'emmotoka olowooza banaavaayo muli ku mikisa gy'abaana mugizanyisa kyogala waliyo obufumbo bw'ekitabo ekitegeeza singa baagiwadde owuwo leero badde tolabika wano kati mba nno nakitabo lwakuba nedda nandize nkakase nti mbukirya era mayenje agamba ali ku kamera sooka obalage nti tupaakinze wali tuleke twebaze bulungi namamolekeki naze kirina mbuzibu abakazi sibategeera mujooga abakazi mujoogera ddala omusajja yabadde ku kyeyo emyaka egyo wandaba egyo 3 yagenda kukolera makaage myaka 3 gumu 2 yagenze okudda nga oli alina bebbi aleze ng'omukazi aleze bebbi naye ng'akyakuuma amaka waka waali omukazi nga mulungi ng'omukyala ali wano musiguzi ali wano muganda we ng'ali wano naye ng'akuumye bulungi amaka kati ate abuuza ono omwana waani omukazi asirise taddamu kyavudde agamba muganda we nakuleka emyaka 3 nga ndi mu kubonaabona ku kyeyo gwe noddamu yabadde akyamugamba nti noddamu n'amukwata tankakuka n'amugamba wandibadde oneebaza na bwebaza nga nkwebaza ki anti omwana wa wano naye nga mutuufu kuba kati olaba mukulutonaze muganda waffe omulenzi omukulu alina akaana kamu era bamuyombesa nnyo ne bamugamba kyokka gwe olina okwaza ekika naye olemeddwa ozzaawo kati waba nga oyo muganda yennyini yeedibaze ku muganda yenna omwana n'abeera mu kika bawezi kali naye atandikira oli bwe yakoma bajjuze ekika omanyi bwe binyuma kati kyandimulumye nnyo ng'ate omwana oyo asangibwa wa mulala naye n'adda mu kika mujooga ne ssente azikoze bulungi amanyi omwana gw'alabirira mujooga emyaka 3 ekitalya mmere naye omwana musiguze omwana muleezi ono musiguze naye mukalu n'ogamba muno yandibadde akwebaza bwebaza myaka 3 ogimanya ekitalya mmere mbu wandekera omukazi mulabirire ne byetaaga byonna yandibaddewo atya iyo omulenzi ono yajjoze muno kati omuntu wa hansi waabaako kyayagala yandimukoledde ati anti baamulekera alabirire yandimugaye munyige amuyise nakawere yalabiridde bulungi nono naye atubeeremu atandikire munne waako ze simanyi gye tulaga oba tulagawa muli ku layini ntuufu kati mukulutonazi kankubuuze katugeze nga kibadde kugwe ng'osanze muganda wo n'okusanga omulala oyagaliza omulala naye langa kuba nti ekirungi ekiriwo nti ndabika mubagenda ku kyeyo siriimu just example nze okusanga omulala nsanga muganda wange ne Fred Sebata yaluyimba omukazi n'amugamba kyenvudde ndeeta muganda wange ono kadongo kamuto munyongera oba okitegeera nga ebintu bidda waka naye gwe ow'ebbali atwala eri aluma nnyo sebo n'ogamba munombo ekirungi omwana waffe wano mwana wawa sente terina tasobola kwerabira omwana ate omuvubuka oli ndoza amaanyi ge yabadde omukazi yabadde adduka n'amunyweza n'omusajja n'amunyweza bona
Namga terera kati abo bamukubenga fire babi. Leka mbuuze kati omulenzi oyo ono akomyewo ayinza okwesonyiwa omukazi ono? Sokoleke omukazi alina okugamba nti nakukyawula okuba oludde naye omukazi wanaaba akyayagala omwami we batandikire we baakoma. Kati omusiguzi ono omusiguzi olwedda abadde akuuma kati nnyini kintu yakomyewo nnyini kakomo waakaagalira ng'okamuwa walabye alemeddeko baakamusabire banamuga akakomo kange kampe ng'akawaayo. nawe omanyiwo ebintu bwe byeyitiriza kakkana ng'olubuto lwakubiri. Mpozi ng'oli azzeeyo naye wanaaba waali oli yakuumye amaze. abakazi mbatya. Sitaani ali mu bakazi. Sitaani yatuula mu bakazi mu butuufu kubanga ng'okimanyi bulungi bbaawo sawa yonna akola ki naye emyaka nga ku family planning eziri wano ku zino konnomu eziri wano kwegamba nedda ekyabalumye mu byonna mwana oli ne bwe yandiridde naye n'atazaala. Ekyo tukimanyi okkiriza obagaana. Ensobi gye yakoze kuzaala ne bwe yandibasanze nga beeriko yandiweebale kuuma. Yalese obujulizi obwo obujulizi nti ddala mbadde nkuuma. Nti omukazi simanyi naye ng'abagenda ku kyeyo mwenna oba omukazi oba oli musajja genda ng'okimanyi. Nze nagamba bwe mba ngenda ku kyeyo oba gwoba ogenda mu kyeyo tusayininga agreement nti twawukanye. Bw'okoma teri kunoonya munne. Antwala ku kyeyo antwala n'omwami wange bwe mba nga mulekera bano abakuuma olubanga bugagga buli ku kyeyo nze wange bwagaana. Okuleka nga oba oyagala omutambulize mu bbanga naye oba toyagala kirina gyendeka nawe. Mukama yamanyi owaaye Sister Shakibu kikonde yakiwangudde. naye wonna era ababutakiwangula gondi nga waali atudde omwami zali bana Uganda nyuma naye nze Shakibu namusanyukiddeko. Abaana wano nga byaleekaana ostaki ku mmeeza kati yakirazi kyasa ku mmeeza. N'omukazi omwami n'omwami yeeyongedde ovimba naye bokisi y'amazzi kasito n'agimalemu ng'anywa bumu anti nga ali ku bunkenke. Omukazi omwami mukuru zali ng'ali ku bunkenke naye waliwo abadde bwe yeekanga n'anywawo ku mazzi. Nengamba bannange obadde buli kikonde bwe kijja nga kize mu lubuto naddala nga sakiva wano kudda wano wansi. ne gwe wadde bakuba naye yadde ku bunkenke nti taata saasira amaka gasigale ate aba amwagaza ki. Sisi nyangu bamukube nabaana eveemu nabaana eveemu omwami aba amwagaza. Ajja tinamyalo nkutumiddeko nti oli otya bitambula bitya wonna wooli weebale kuwagira kintu kintu okitaddemu ku maanyi okitadde ku levo ndala naye nze neebuziza awagira oba ani ku bombi. Ku Shakibu waali ku Kazola waali yabadde mutuufu kati nga ye awangula bw'agenda naye awo yabadde mutuufu. Awo ndowooza tulina kubeera ffembi kuba nze nange awangula gwe ngenda naye lwaki mbeera mpangula mpagira kyesitanaba kulaba. Nze nno naliko mu primary sisita wange ne yeesimba mu buno obululu bw'okusimba emabega nembaga nze nina owagira muganda wange oba nti kati abaana be badduka osimba layini ngenda olaba gwenjagala owagira alikaaba babiri era namutuuka amaaso nemugamba mwana maama nsonyiwa naye ebiswaza nengenda ku layini ennyingi banange yakyawa naye atakutya gwe ntya kubanga nze nange nkulabira ddala nga omuntu oyinza okundeka mu bbanga
kati nowe nandisigaddewo yali tawangula akanga akalute kaali tekamuwanguza byonna omusajja yeesimba ku bwa president mu kabokisi basanga wakalu naye yennyini teyeero yamanya nga atta akalulu omanya nti akalulu kafa kawe munno kuba tetwamanya oba yakawaani yatunulatunulamu ng'alaba ali kalulu ayonoona kati n'alaba ng'alina okukaagaliza munne ate teri kisinga luma ye nga ye teyeewadagala otuna ne mu famire ye nga tebasoma yadde naaka ate kimuluma nnyo bokisi yali nkalu walondera kiruma nnyo ne twebuuza ye yalonda ani oyo mwena abakeesimbako ku bwa pulezidenti nga wali weesimbyeko ku bwa pulezidenti nkutumidde Chance Senkubuge nawe nkutumiddeko waliwo n'omwana ani Katumba oye nkutumiddeko kyogamba otya pozi n'omugenzi bitama naye yeesimbako ku lumu oba Amooti Namooti abaana bakoze ebintu wano kati waliwo emigigi emito gye tulaba ku social media okwo gijja nze simanyi nakumanya bajja tetubagaana naye ate n'akalulu kanyuma kuliko avuganya naye okuyitawo obuyisi okay Pretty Nicole byonna byokola tukulaba naye maama kasuse simanyi babadde bakola vidiyo ya luyimba ne Nicky Wine oba babadde bakola ki gwe wookiraba bwe lutyo ennyimba bwezo kati bwezinyuma vidiyo bwezinyuma bayibawo ziri ezedda ze baakubanga ennanga tezikyanyuma okola n'emirimu naye kati oluwulira ng'oluyimba luzze tosobola kukola mulimu omugagga Lwasa yagambye nti agenda abeere wajja kubeera seefu nnyo aleme kubonaabona ng'agenda amukuumireko naye ne Lwasa tatudde Lwasa ne bw'oyambaza ddole yagambye Nicole Pretty Nicole aleme abantu baleme kumuzi buli omu ajje wano ajja kubeera seefu nnyo oyo Lwasa yansukkako mukama amusaasire kazi balidde Lwasa naye yalema takikkiriza era ebyo byogwo nasaba n'obuyambi naye era takkiriza tabikkiriza era tusuubira Nicole tumulinda kuddamu agamba aba agenda oba tagenda ne wanaaba tayogedde munaagenda olaba nga bali abo ate ne Junior Tamale Junior mirundi yatabuse yagambye muve ku Nicole akole byayagala Bugi wano abikoze temwine kye mwamugamba Bugi yakola akantu ako naye bane buli omu Bugi abikoze bimeka byebyo akantu aka kali kamukoka kali kamu anti yakankanya nnyo naye bannange bakifuula oluyimba buli saawa Bugi era yagambye nti kano akasajja akawologezigezi kasisinkanye Tamale mirundi Junior akamubuuza ebibuuzo yamugambye muve ku Nicole mumuviireko ddala n'atabuka Nicole bwe yali naye amuyisa ng'atundanga nnyanya nze simanyi neebuuza Nicole alimu ki maama we kyeyamu era omanya Nicole okaali bw'atyo ne maama we naye kyesitamanyi oyo mwana asoma nalaba endagaano gye yakola ng'akola ku Dr. Krusumu kubanga amugamba nti amwesonyi saategeera bulungi byali awandiika byali byebyo ne Krusumu no naye yawolerezaamu ku mwami n'asukka ate abasajja abakazi abamu bagamba mbu abasajja tebabawolereza nze siwolereza naawe oli omu kwabo nga nange bwe siwolereza abakazi bw'ate okola nsobi abakazi mutuwolereza lwaki naye mmwe abasajja kyoyagala kungamba mbawolereze ku ki
byaffe biba byalaali bwe mba nkikoze bw'oba ozadde abaana bweru biba byalaali era DNA egenda okudda nga si beebo yani ennaku zino munaye kati zono zirimba amazima gazivaako kati onoonya nekyoweekaliza tokiraba gavumenti etuyambe erete ku byuma ebirala ekitonde ekikaze kiraba edduka ngenze mukulu trainers mba ntudde waka mwami azenedeni era nginoonyezaawo TV nga Pulezidenti Museveni nyamba olete edeni ekebera amazima naye nonfu kati mba neewolereza ntya mulimbira ddala omukazi mulaba edduka muganda wange MATHIAS WALUKAGA meya ow'Ekyengera ali mu maziga eva smart abakazi era babukubamu ebituli nga abakazi omukazi omusajja yayimba nze enyimba omanyi lwaki nkugamba nti kadongo kamuto munyonge abaana ba kadongo kamu abo abaami abasajja bonna abayimba kadongo kamu balaba edduka ayimba ekintu eiza kiri ku ye oba kiri ku muganda we oba kiri ku mukyala we oba kiri ku maama we oba ku taata we kati gwe mukanya kunyumirwa luyimba temumanyi kiki kyayimba ali kuki kumbe ku luno yayimba ku ye yennyini era tababijjayo tetwanditegedde bakulu ga luyimba agenda kutwala abaana kukebeza DNA egenda kudda nakakasiza nti abakazi tetusaana n'agamba abakazi tebatudde okimanyi mulimu ayaayaana n'agamba banaye singa nfuna MATHIAS WALUKAGA bamubuuza era ekibuuzo nange nali katono nte mukunoonye mukubira ku simu mubuuze wavudde kuki naye mba ndi awo nga nkalaba kakiriipu nti ekyamusinga omutwalo okukebeza DNA nga waliwo abanja omusajja yabooninga n'agamba wakiri nja kubookera mu nnyumba oba okwokya ennyumba eyo n'agamba ebintu bino sibitwala for granted kantwale abaana mbakebeze agenda kukebeza abaana ng'alinamu bameka babiri ku beyatutomuka naye kimanyi omwana yali alina taata nsonyiwa okuseka ebyuma bya gavumenti byonna byayonooneka oba erireeta ddi ebiramu kuba kati byonna ebikebera bifu nze ndi ku sayidi y'abamaama b'abaana abakazi temukyaswala muswaza buswaza abakazi abaana babiri ne first born ekyo kyokka tenatidde okutya nti oyo gyova bwenkana eva abamutuufu bana abalala be bayiiya naye neasooka muganda wange bwe yagenda okuba ekidongo n'aleeta naye ate awo mu first born ayinza obba yali tannaba kubawa amaanyi nnyo mu kidongo naye era naye ne bakulaga kyokka bambi amuweere abaana bonna abaweerera simanyi bano ababiri babadde b'oyo eyamufera bano abana oba eyazaala ababiri omutuufu kagenda mu maaso akatambi abadde anyuma n'amukubirawo embaga bambi n'amusasula okubanga yavuddemu ng'ow'amazima naye nga birabika byuma bambi gavumenti erete ku byuma ebiramu naye gundi yogerako amazima leero yogerako ku mazima leero yogerako ku mazima Kajala leero yogerako ku mazima gwakala nga towuliriza gwakale DNA yogerako ku mazima leero bagende ku ndala ebyuma byaka bifu ye liri etteeka lifuluma ddi eri okumala tuula tuteesa kuba kati awo lyandikoze kaakati eryo bagenda alikuba tteeka terikyasoboka kasinga ali mu kkomera yeetumiikiriza terigenda soboka omanyi lwaki kati ekyo kintu n'abasajja abadde basirika ng'oluusi babalemesa okuteesa bajja kuteesa kifuba ddembe kati awo omusajja omwavu ye mwangu okusiba omwana we byatuuka bano abalinamu kati munnaaye nedda ebintu bino bwe bituuka ku DNA wadde omusajja nga mwavu talina ssente bazisonda wagambira nti no nti omwavu yasigadde akafiirire omwavu obeera tobamulaze embeera eriwo nti waliwo abanja agenda okukuba meeting bamusondere atuuka n'ofa ng'amanyi omwana wa wuwe
omukazi aba naatera okufa n'agamba munnange mwana wange genda mubekobe nedda nzolaba mama wange nangaba ku bagagga abasinga ewaffe nyinza obusanyuka ne waliwo okugamba nti ate genda ewooli nga mu butuufu gyakukkiriza ensi eri bubi ebanyiga tebayi butuufu simanyi oba nkusuubiwa nze nga sinabitegeera bulungi waffe omwami eyo omwami bw'afa muganda we oba maama w'abaana yali yafa dda kijjukira bulungi kati muganda wajja akaaba muganda w'omukyala maama w'abaana aba omuto munange gwe toli wawanuguma mwana wange oba oli luddawa naye abantu mu kifo ky'okukaaba bagamba kiki kino omwana tuziwa wano kutona zibandikugabako kati nze wongaba ewa minisita Nabbanja nyinza okuguma nenno munnaye tolinayo mirembe omanyi lwaki nkugamba nti nguma kati katugeze mama wange yanziba mu ddwaliro nga Nabbanja ye maama wange kale sooka kweyagala naye minisita oyo afuba okunteekamu ku kisentangule naye akugaba ewabalye nga gwe mugagga ate gwe baleese noga singa maama ofa mu butuufu n'ofa nga tokiŋŋambye kiruma nnyo naye nga meeya ow'Ekyengera tumusaasira kubanga obwo obusaasizi bw'amaanyi kati olaba ne Walukagga alinamu babiri naye nze bwe mmala kukebeza DNA bibeerawo bityo kati ngenda ku kyuma ekyokubiri tolaba ndi mukuba mulanga ate ekyaki kiri ekyokebera obulwadde nze kuba kati DNA bwevaayo bwetyo nedda ayinza obba nga omukazi yeekuuma ng'agenda akebera oli mulamu ne bagira ebintu oli mulamu ekikulu n'abayimbi abo banaye katusijja nenya nnyo bakazi abayimbi abo bafuna obuzibu ennaku enkulu tali ennaku z'osinga omwetaagirako tali enkuba negenda etonnya ekiro bannange ne gubula asala ate ng'ono omuntu wa wansi tolina kyamukolera kati ogenda wattu kati odde omugambe nti Mathias ke wabadde mu kivulu ky'egindi n'embikola n'embifuna namanyi si mateeka gano luno lubadde lukuyitamu naye mateeka gano twala eri bw'olaba kisobokera ogakaŋŋuma entudde lw'abaana abalongo ba AK47 bakomyewo oluvannyuma lw'emyaka 8 manyi abaana maama waabwe yali yabatwala nga bali eyo bweru era bagamba ewaka wasigala waka bakomyewo mukuliko eyo maama we bali kulabirira abaana b'omugenzi n'okubeera nga ofuddeyo okulaba nga ekintu kinatambula Kabako press conference yagimaze simanyi era yabadde mupatto leero yayambadde gwe gwasoose omulaba ng'ayambadde naye Kabako nga 8 omwezi ogw'11 ajja kubeerawo ku kalenda emakindye bakubomuziki paka kuwulira bubi twalabye bambi mwe bali kumuwagira twalabye King Saha ono Kapiripiti naye Kapiripiti simutegeera Nina Rose yabaddewo bonna bali awo batudde meeza yonna yabadde ejjudde kyabadde kyakabi Kapiripiti bwe yaze yalinye ku mmeeza we yakubidde omuziki oba bali batudde bazze batudde kati yabakolera ekiyabadde mukyala akiri e Uganda wano sikitegeeza bamanyi kyekitegeeza ffe nga bwe tuli wano n'alinya kuno kitegeeza abaatusanyusa tebamutunuulidde waliwo eyayimuseewo banyumiddwa Kapiripiti era ddala waliwo abantu bennimu kwebuuza wano Kapiripiti oba bavaawa oba baavaawa oba babeerawa Uganda emmotoka efuluma ng'ewuluguma abasajja abo nga bagoberera emmotoka okufa obufi agenda kuvaamu nga ye Kapiripiti ate era nabo abagoba baba bakimanyi gwe bagoberera yoyo naye nga mwenna tubaagala nnyo mwe bali kuwagira bannammwe okubeera nga mu nsonga eno nga ekintu abantu nga muli bumu kuba kikulu nnyo okubeera nga nti abantu mubeera muli bumu
omuntu buli wabeera nga alina ensonga naddala ng'ekifulu banne ne batavaayo awo wenyini yentandikwa eraga nti kimusaze naye kabaka wayase si ku kino ekigwo kye wagwa obwo obugwo kati yabumanyidde era ku luno agenda gwatya ku yiye yennyini simanyi noono omwana atera okugwa oba n'abeerawo agwira ku stage buli kadde kigwa tomanya mutonzi waffe yasalawo kale tugende n'ekyo lucky choice komera ate yaziza lucky choice tomunyongera saagala nakwogera nnyo linnya eryo kulirwawo yakoze kirumpa singa waba animada sabula silver unit oyo bamwongere singa wabadde komera nga wali liriko galeko levels silver unit bandimwongeddeyo level endala silver unit yajja nansanga ku live yange nanvuma nga sina kyemukoze nanvuma ebigambo nedda waliwo kiringa bwotuli wano tukola natatuvuma buvumi natuka nga atandika kutukuba bukubi mpi kwata kikyo simanyi kuvuma bwetuza mu byokuvuma silver unit nali ku live nojja nonvuma ng'alina okuvuma ng'ebiga sinakunvuma kumpemula nakubuuza ekigambo buwemu kyekiriwa kale yanvuma kati gwani atavumwa etteeka liriwo erigaana omuntu okuvuma naye leero bukyonoonya content ovumya abaana bakadaama n'abavuma ebigambo biyitirivu abayita ebigambo naye bukya basaba saala leero saala gye bakusomedde baaba yabadde enkaamu abaana mubawe ekitiibwa oli mwana muto buli gwe basiba adde alina empisa zize kyotegeeza nga lino yagenda kudda wunzika nkulaba gy'olaga pressure akutumiddeko olyota 24/7 anzigwe njagadde okutumira wabadde oyagala gamba nsibwe mbadde njagala ogamba wabula nze kyeŋŋamba abakala abavuma bayigawe bandibadde bafuna ekyokulabirako omuntu omu baamutuwa oba oyagala okwasamya akamwa ng'ogenda mugundi ye Madubala emmotoka enegenda otuuka ng'oli mu kkomera Madubala bamusi badde yakujja yagijjayo yagisazaamu omugaga anti yatuuka n'amugamba mmotoka yange nga tetuuka n'amuvuma n'agamba owaki era n'omugaga yagimuwa kimanyi nti Madubala bwe naagibisa yajja kunvuma neekwase mu njimu yatuleke naawe yakikola akigenderedde omuntu ogendamuwa kintu kye yali alwisaayo kyaki banaye omuntu bw'aba akuwadde ekintu yennyini yamanyi lwaki akyogedde akikuwadde ate yamanyi obudde bwagenda kikuweeramu anti awo ŋŋamba ndikuwa lwaki oŋŋamba nti ompadde ŋŋamba ndikuwa mbeeraawo nga nninda naye ate ompadde ate olwisa nasanga Judisi ogamba otya nkutumiddeko bitambula bitya weebale nnyo weebale omulimu ogwokola naye Madubala leero yavumya atavumika bino byawoza kaneebike kasita Madubala kuvuma Lucky choice kuvuma ebivugambo ebitayisika mu kamwa balina ebigambo bye bavuma n'oba ng'okalaba n'otunula ate ali kumpi awo silver unit kuvuma yaweebudde omwana omuto Balamu yagambye oyo Honorable Balamu yagambye oyo bamusibe agende Mama Fangoni yagambye Lucky choice abamukutte oyo tasaana kooti ayitewo buyisi kwegamba kati abalooya mubaggyeko emirimu gyabwe mwemuba mugisalira eno omulamuzi mba omuggyeko omulimu gwe ebintu bizibu akantu ako koolaba kaluumu ako kanyogoga Madubala yeegayirira omanyi yayogera ebigambo nga speed gyaliko eyo n'agamba furufiga kibiki kwagala nnyo sonyiwa ekibiri silver unit era byebimu byeyabaddemu
kyokka buli lunaku sirimanyi nti alimba abantu nti ali Sudan naye bamusanze wane newebuza yavudde ate Sudan otuuke ekizibu kiri ku abaana bali ku social media balowooza nti bw'ayogera ebiga nti okuvuma kuli awo naye alowooza byonna by'ayogera nti bw'anaagamba nti ndi America oba ndi Southern Sudan oba ndi Tanzania oba ndi Congo nti tebasobola kutegeerawo wooli oba tebasobola tuukayo yonna gy'ogambye gy'oli kati awo buzibu bwe balina kumubuuza okola ki ntema nnyama ate mbadde wa muganda wange ate simanyi biki byonna byakufaanagalamu bannaaye abantu social media tumukozese mulungi social media tugikozese bulungi n'olwekyo byonna awo olugamba lw'emmere mwoyo we yabagambidde nti yeebaza Katonda ye yafunye engule Shira Price bamuwadde engule ali bulala agira n'atuula ku kisenge n'agituzaawo n'asaba yafunye n'engoma kati firimbo ebintu n'okozesa bimeka alina firimbi akadde kati yeeyongeddeko engoma ate ako bajja tutututu muzuukuke bamaada n'abayita munnaye nga tunaatera okuwunzika puroguramu yaffe eno amoto mubalanguza 25 nga 13 December jakubeera ku Uma showground ng'atulaga atubuulira emyaka gya Koko tusobole okubanga tutegeera ate twongera okutegeera Koko atuuseewo emyaka ine emeka 547 oba oli awo abantu tunamala kutegeera emyaka gye emituufu abantu banakakkana balaba mwana mutono naye emyaka balaba tebategeera kituufu kyennyini abantu baagala bagitegeere baleme kugwa mu gaapu ezitali ntuufu kyogaa nti Koko batya mujjako embuzi balabanga akati naye ng'ekyasinze okunkola obubi big event weebale nnyo weebale ddala okutegeka Fred Sebata kituufu kirungi nnyo naye sitekandibadde ako akaseera kati tulagewa ngende eno anti kati ewamoti gogenda wa nze kale bonna mbaagala naye era nsookako neŋŋenda ewa Sebata n'ansomesaako byansomesa ne maa neŋŋenda n'embigerezaako ewamoti kuba y'okuseka busesi kwonooneka kuli eri tulina okuseka tunyumire nga moti ayonoona Moti ayogera komedi nayonoona Moti yazannya komedi nga tayambadde Moti akola obuntu nga ye bubwe bwokka era Moti ebintu byakola bibye yekka Moti yazannya ng'akwana Koko Moti mulala ye nga ye sinnafunayo nagira Moti kufaanana kuba yakafaananyi wadde komedi n'ebigambo byogamba Koko bafunafunayo bano zimala Junior biki naye anaafuna alinya mu bigere bya Moti yesibe bbiri Moti takoppeka ayinza n'obutalabika ayinza obutalabika ye yeevaako naye nga ajja kikuba ekyo tekikanga era gye bali abagenda onyumirwa Fred Sebata gye bali n'ayagala Moti ekyo kirungi nnyo ne Lord Fred Sebata atubuulire kubanga ennyimba zino ze bayimba naye atubuulireko ekimu kyalabye nga kati oluyimba bwe bakuba oluyimba lwa MATHIAS MATHIAS WALUKAGGA nga balaga wali abaana kakati noono atubuuliko atugambeko nti wairu n'oluyimba lwe nayimba wano ale kati Fred Sebata omugeraageranya ku MATHIAS yadde bayimba kyekimu naye muto ku Fred Sebata bwe kiri yakitegeeza ebintu ebimu MATHIAS bye yakalaba ate ono yabiraba bitono nnyo yabiraba dda kati ebiseera ebisinga omuntu bw'atyo muyinza n'obutabimanya ne mubimanya wali ng'afudde
ng'aleka ekipapula tulaba bamulekwana ng'abirigeegaga naye nga tabyasanguzizza. Ekyo kati kyamanyikiddwa obeera n'abana omanya oyinza obbaamu ow'omukisa n'obaamu na basatu. Ow'omukisa ow'omukisa basatu naye nga babiri oba omu. Oluusi ate gwewakisiraani kati okimanya okuzaala kwa zaala. Ne kati nkubamu akafaananyi mwanyoka akukubidde. Ajara wangi oli ludda wa? Badde ku mulimu. Sooka olinye kaboodo ojje wano. Kiki obadde kijangu? Kiki jangu? Kaboodo akakutuusizza. Tetulinamu yadde. Kasooke mbuzeemu katono nga muganda wange oyo wampitidde akyasobola okunyenya bulungi enkudi oba ng'aweddeko. Manyi birimu engeri waliwo okumpita ng'ate azeeyo. Kyonna kye kiri. Naye waba akyasobola onnyenya era mugamba n'ataataguma newange we banaakebera naye ajja bba talinamu. Kati oba okola nnyenya. Wangi? Nnyenya n'olabira eyo anajja yajja. Waddayo waka. Addayo waka mu kyalo oyo ajjali. Nadda ate tokola nga baneeno abaavanga ku dyeni gwamanyi kandawooza taata Junior ayagala Junior n'obulamu bwe agenda okudda ka Junior akasamba eri ne weebuuza. Era mugamba ddayo bulungi omugaye kati mala Junior nkubuulire omukaaga naye omuwa amagezi kuddayo waka essaawa ezo omugamba otyo mugamba jangu tugende waka. Tumaze okwogeramu mugamba otuuka ewaka ono Junior gw'obadde otwala nga bwe bulamu bwo kati muze mu kisenge omwana wa Junior nkubuulire omukaaga tekuli wange ninayo essuubi oba tolinzaalira ogende ndeete omulala aswala n'akuzaalira. Kati we byatuuse. Banange ndowooza abali eyo mwenna mulabye ekitonde kye bayita ekikazi. Kati ne bw'ona maama wange omulungi wonna w'oli. Nkimanyi. Nkimanyi nti wonna w'oli omanyi oba olaba omwana walina waali. Omukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe ne taata n'abalala mwenna musobole kubanga mweyongere okubanga muwummula mirembe n'omukama abasonyiwa ebyo byonna ebyabasobako. Bannaaye ekiri ku wabweru wano ku bakazi kati byazaala naye oli adda baŋŋambye abaana sibange etambula ogende n'abaana bo batwala eri nno olina owunzika nga naawe omufunyemu. Mweggalya lwakiri ennaku ezo paka nga gambe lwayingidde. Nze nno nkola bwe nti nfunawo okusula nenfuna ebbaasa nenteekamu bino babimutwalire waka. Abakazi naawe tuli bagumu ate awo oba ompadde gwa heedi abakyala osobola otuuka eka nga yeebadde akimanyi n'agamba gwe nga tolinamu ndowooza nkyama nze nyongera okubatya buli lukya n'agamba nti atitegedde bw'oba okyali awo otudde n'alyoka aleeta omugga gukuba wano ogwa bugweri ng'ozirika. Ate ne wano era oba omuwadde gaheedi ng'atandika nnoonya bamuula. Senga nakityo nkubuulire era muganda we yakoze yaguliridde abasawo ne bagamba abaana sibabe. So bw'ojja alaali jangu omukazi omubuulira alaali nkubuulire ajala mutuufu abaana bano 8. Naye kati ngenda nzireyo ku bano ku bika bino ebigamba nti buli mwana bw'azaalibwa agende waabwe bagende bakola simanyi kwalula balongo simanyi baana simanyi kukola biki. Si buli kika si bonna nti babikola kati olwo abatabikola oba kati ate ababikola abo nabano batereezeemu. Ninawulirako omukyala yeebuzaabuza paka bamugamba nti abaana baleete mu kyalo agamba nzija okusaba obulira bwe bakateeka amazzi ne katadda oluusi oyinza obutazza mwana ayinza okufa oba okugambirawo siwo wabula bwe kadda kungulu nga oba oyiseemu. Kati waba omanyi ddala oli kuzaala gwe watala mutuufu tosobola kukawa bw'aba mwatandika kuwoza ayinza n'okubika maama afudde
alawo nkujja emizano nga n'emusajja gw'olina empisa lazima togendayo naye ng'era nabo gye bali era abakazi babagonza omwana n'atagenda mu kika naye n'asigala nga waali era nga ndabiri omukolo lwe gubaayo we wabaawo ebibakwatakwata omukolo si buli nti oyagadde nti omutwalirawo lwe bagutegese era abaawo ebibalemesa tubategeeze olubobbo n'akufaanana nga teweetaga namutwala mumusuula mukalirako ewammwe nogana eddala ono wange mukazi origino mumulabye yoyo wama mwami wange guma ababo bonna babo newooteemenya n'ebyo bonna babo katate eno ne bwemugenda mwembi ku DNA ne bwatwala batwale mwina mugenda lumu ne bwatwala ate lwaki batogendera andeke eyo n'abantu alina obbandeeterako ewaka lwe bakola DNA si bwe zifuluma anti netugenda ate laba bwe batuyita ate era tudde era muddayo mwembi babiri okuzinona so bwemba ewaka ndaba bwana ku mulyango ne maya zoogedde mazima alaye bino tebijja kuggwa yongera okulanga moti tulabe ekigenda mu maaso moti nzibwe nsinga kubanga ndaba enkuuka leero meka leero lwaguno gwa 10 tugenda mu nkuuka masavu Abitex ogamba otya Abitex yategeka enkuuka leero bagiyise enkuuka masavu wekuba akawoowo ofulume mu lubiri emmengo nga 31 Desemba 2024 naye ekibeera eyo kikabuka era ndowooza bano bonna abavaayo owooza omwana si wagundi babeera bemesa enkuuka abaana abatuufu abafunira mu nkuuka ate balemesa enkuuka Amoti tugende tumuwagire nga 13 Desemba awo tuvaayo tugende mu nkuuka Sebata Fred kyakabi naye Sebata Fred asaana ssente nga meka bw'oba olaba mutwalo amanya nga bulijjo abadde bagala tumuteekeko ebiri ani agenda owuliriza kakadde emboozi ezimba naawe era agenda tubuulirira ebyo bye tuli mu kaaya nako kati siibula banna babeera tonazimenya mwebale kutulaba badde batulaba titubaagala nnyo nzaajala mbeere abakyala mwenna mbatumiddeko ng'omanye oli mu maka abaana b'olina si ba mwami oyo naye nga gwe omugamba maama taata gundi baana oyagala ogafumbamu gweyagala ogafumbamu mwenna mbatumidde mwebale mukola kyamaanyi bagambe kimu kati oyo tagaba butwa nedda bagambe kimu nti woba olinamu abaana bana nga tekuli yadde owefuba nnyo olaba omuteeremu akamu mubeere bulungi mweraba